Njekazi ndi luno nkomyewo omuyimbi abamanyi obuwo mutuula n'oterera genda kwogera nnyonnyo nzijjula obukyawe bwekirumye bwenfookera n'olima siyinza kukeera n'entunula nkireko omufu abaana ba Afirika nga batugwokyera njuba oluvuddeko oluliba n'enduma ngikwate ensita gito kimanyi yeddamu lireka kunzibako endongo ntwalako omukyala kubanga weetali siyala nnombi bw'omusujja byombivuddeko mukama yaligera bw'atyo bakakitaffe kati mbaagala ku mwanjo tennina ennaku nnyingi ntaddeko obusungu bwonzija obubidde buluusobola okusambwa omwana wa bbaawo ky'omuyisa bw'otyo tuntuza abaleeya talabambi n'amuzaala emitima gy'abakazi abamu mibi nnyo mu kiika ky'omusota mbayise essalambwa bakyala bannoza omuddo baloga abasajja basajja bannange nga tuli ku kyokya mukyala wakuba omwana owoza mbu maama mu kifo ky'ekirerya nkuyisa ekiwutta abakyala baŋŋambye ng'abamu banyivu okuzaalira eddongo mbono benyiyiddwa laba nabwetema akaaba yali mujja w'embu eyalayira omulemi abuli walibeera buli mwana bw'azaala n'amuva ku maaso oluweza wiiki bw'atyo n'amufaako munnange mwannyina nakatootono baggwe tuula obwana bwongo obwo obulese ku maggwa nange kooleko omuwala n'abuna obusonda buli kisobo kitawe ekimalizibwa mpi olumutume mugga n'alwawo okudda mukazi wattwawo bambe n'avuma nnyo bwenzibwa nnyoko obusiru kyeyavaako ati abalangira akawuka nnyabwe yeetala nnyo amagufa ga nnyabwe ebyonyumya biki ebyo bakazi bannaawo oluusi n'obakaabya mwana gw'omumwanyi gumu kyemmanyi gwerinda ekyanona nabumpenje naawe kyekirijja abaana b'obuwala mulina akabaati babakozesa emikolo egiba gitatuuse n'otamugamba jeeni osennyayo olukuyi bakazi mmwe emitima bambi gyandikyuse bajjajja baagera olugero kyendabye lutuufu ekiyita mu bbanga kitegebwa wansi kitaffe muntu w'abakazi mulabe ekikuuno yafunayo eriwala eryali limusinga mukazi yasansa bagakirako omuzoole bw'atyo n'asiba emigugu naye n'alikwata bwana bw'obuto sadiya abambi n'alekaawo ne bugwa mu mboga eza buli lukedde ffe be yali ajeeza tulina akasente atutumira ababaka ba buli lukedde tumusaasire embunno tujjune ku baana mujja wenna wankamba baagala amagombe n'ayongerako ebirala mulaba akazoole bwensobi ziri emabega bambi twandirese naffe yafuba otukuze watali musaala abooluganda mbu tusaana ne tuteesa mukakitaawo yentaane yekuli mu maaso musajja munnanga azaala n'abaleeta mwabatakikola emitima abalina emirungi bakazi mmwe eddunda asaana n'ababe kandyege ku gita yange emundabeerebedde mukwano gw'abangi nnyumya bijjunansi nyabonna lweyisa omugabe gwe wakalifumba mukyala wange nno nsiima byonkoledde wano baganda bo bajja ne mbawo ebirungi nengwa ne mabanja nga njagala basiime omwana gwe nzaala n'akulema okwola yenna n'aguba okukira akaana kakayonza bwengula ennyama ate ggwe n'omuwa amagumba wakiri ofuba ogiyo naye nga tagiridde naye namugerwa tunula byokoze ebiki ebyo omwana wa bbaawo bambi byomuliisa mugenda kunda gw'abakazi mujjeyo omudaawa mulogerera abaana bammwe be bazaala bw'ogenda musaba abalwadde singayo bakyala akiwakanya ennyana yange ajja n'agitwala basawo abaganda nawe balabye ekisusse kwe kufunayo amagezi engeri gye balyamu jajja lubo wagambyeko omuwa omukwano akufundira eddaawa erigoba nnabunya amakulu agabbaawo n'ogagaba bw'otyo
olw'okubadde wowoolera nakandi. Ngenda kwogera nnyonnyo nkyayiwa abakyala, kasita omuwulu naye afumba n'agiyisa. Mukazi gw'abaana abootulugunya otyo, omusango gwa bbaawa azaala n'abaleeta. Ebigambo byeggambyeko ofuba obikwate, mu maaso ga bbaawo ogenda n'akuganja. Kaŋŋambe ne kubange n'abaabannima obukande, mu maaso ga Mukama mujja kwokebwa nnyo. Banjagaliza ntaana ekyakabyate bange, ndibaatula amannya kazi lwe ndikyusa okudda.